Buli olukya akalulu 2021 kagenda keeyongera ebbugumu. Olwaleero abakulu mu kibiina ky'NRM mu Buganda batongozza akakiiko akagenda okukulemberamu okunoonyeza Museveni akalulu. Ssentebe w'akakiiko kano era nga yamyuka ssentebe w'ekibiina mu Buganda Godfrey Kiwanda agamba nti ttiimu eno egenda kufuba okulaba nga Museveni awangulira waggulu mu Buganda. Sinakakide mu Buganda tube etajeti yape tulina tuli okuwangula mu Buganda ebitundu wakati ebitundu 7 n'ebitundu 8 ku buli 10 mu tundu bino ebya Buganda. Kakati basewa ne banyabo ngoyako okutegera kibayita people power kiterevu jangu mwenyare Akakiiko kano kagenda kutandika na kutabaganya abantu abafuna obutakkaanya mu kamyufu ka NRM. Mu reconciliation mulimu bangi tulina okwogera nabo. Tumanyi mulimu abamukumu abanyiivu naye nga twetaaga okwogera kubanga mukimanyi nti bw'onyiiga ne mukyalawo toyo kyanju. Kiwanda agamba nti essira akakiiko kakuliteeka ku kwongera okumanyisa abavubuka ebikwata ku kibiina kino. Abavubuka baffe abawala n'abalenzi okwongera okubalungamya abamu babuzaabuziddwa ebintu bingi ne twagala okwongera okubalungamya mu kkubo ettuufu bamanye kiki kye tuliko. Akakiiko kano ssentebe waako Godfrey Kiwanda n'amyukibwa Singh Katongole, ow'ebyensimbi Raphael Magezi, ow'abakyala Farida Kimbowa, omuwandiisi ate ow'ebyamawulire ye Rogers Mulindwa, akulira abantu abaliko obulemu ye Shafik Mwanje, Muyanja Mbabali muwi w'amagezi, abakulira abavubuka kuliko Ibrahim Kitatta ne Agnes Kirabo, ow'abaazirwanako ye Titus Kiwanuka, akulira abasuubuzi ye Godfrey Kirumira, olwo Maureen Mulangira yakulira emirimu gy'akakiiko. Juma Kiriya, NTV ku ssaawa emu.